mwana omwe mulenzi gwalina Kei yakusesawe nene. Kei nasibesawe nene wadi omukono gugenda mwekuti. Kusomero. Yajakulija kusente zeze muwezo okulya. Nagamba kansevinge bannange kumba agenda kulesawa. Kei nagula nechangu etikira bannange. Nga yategekera tuwa mama. Kei takomyewo. Kei takondo bannange. Kei takomyewo. Kei takomyewo mama. Kei takomyewo. Kei simulaba. Kei takomyewo bannange. Kei takomyewo mama. Kei takomyewo bamikwano. Kei takomyewo bannange. Kei yafudde. Kei yafudde. Kei yafudde bannange. Chimuli wange mama. Chimuli wange bannange. Chimuli wange mama. Chimuli Mugenzi kakati Keith Ekimuli bazadde be bawulidde bagamba nti yasoose kugula ssaawa era n'agyegezesaamu n'abalaga nti essaawa yange mugiraba ku ssente ze zaabadde asevinga anaagulako essaawa. Gubadde mulundi gwakubiri ng'agenda ku trip. Ku luno yagenze anekaanekanye mu ssaawa agye yaguze ku ssente zaabadde asevinga, naye Keith Kimuli okusinziira ku baazirana be mulabye tasobodde kukomawo. Bagambye nti yaguze essaawa ku ssente zaabadde asevinga, naye kasajja kattu wakati mu ssanyu eringi eryo ka Keith ate kasobodde akukomawo. Keith y'omu ku baana abiri abaafiiridde mu kabenje era ng'embeera eri wano kakati ku ssomero yo gy'ogenda mu maaso n'okulaba gwe wenna atwekuumiddeko. Ekiri wano kyekyo, ekiri munda akifaananyirizako ekiri ebweru akuggwe agenda mu maaso n'okutulaba. Ekiri munda akyefaananyiriza ddala ekiri ebweru kubanga abantu beeyiwa buli sekendi eyitawo okujja wano. Abamu bajja baazirana, abalala bajja bakuba miranga, abalala bajja beeziribanga abaana baabwe baafudde. Abamu tebannakitegeera, tebannamanya kituufu oba ku baafudde kuliko abaana baabwe oba abwabwe balamu, kubanga identification ekyagenda maaso ate gye baataaliddwa. Tusuubira minisita ow'ebyenjigiriza okubanga atuuka wano akadde konna okuva kati. Minisita akola nga minisita w'ebyenjigiriza omukulu Jesse Muyingo tumusuubira okutuuka wano
naye ng'obubonero bwonna kaakati obuli wano bukulaga nti ate ebyokwerinda binywezebwa buli dakiika eyitawo. Ekyo kyandibanga minisita yatuuse essaawa zino atugenda kubanga tubikulaga gwe wenna atwekuumiddeko, naye nga ekiri wano kyekyo minisita alabisika atuuse. Wabaddewo ebiyitiŋŋana nti trips oba okulambula kuwereddwa wonna mu ggwanga Uganda. Ekyo tetunnakifunako bukakafu. Tulowooza nti minisita yagenda okulangirira kubanga makindi wokka we tubadde tutegedde nti biyimiriziddwa. Tulaba minisita Jesse Muyingo yoyo gwe mugenda mu maaso n'okulaba atuuse essaawa zino ako gwe atwekuumiddeko. Embeera yeeyo tuli ku anniversary experience ennaku ekiyongobero byebiri wano mu ggwanga Uganda na wano ku ssomero lya King David lye tulimu ssaawa zino ako gwe agenda mu maaso n'okutulaba. Awo wennyini minisita waali we baakuba asembule we yakubiddwa olunaku olw'eggulo, ate okubala n'okutegeera abayizi abadde bagenda mu trip eno, naye ekyennaku abayizi 2 tebaasobodde kubanga bakomawo. Embeera yeeyo minisita Muyingo amaze okutuuka wano nga boogenda maaso n'okulaba era kyagenda okwogera kyekyenkomeredde ku byonna nga tubadde tubiraba nga bwe bitambula. Naye nga bwe nkutegeezezza miranga gye giri wano anakwazira na ku ssomero lya King David Junior School Makindye we tuli essaawa zino. Tuli ku Salt TV kugwe atulaba, tulinda ate okuwulira ki minisita kyagenda okubanga ayogera, naye nga ekiriwo kaakati kyekyo nga boogenda maaso n'okubanga okiraba gwe wenna ali ku Salt TV ssaawa zino. Ekiriwo kyekyo minisita amaze okubanga atuuka, minisita atuuse kaakati tugenda kuwulira ate kyagenda okubanga ayogerako eri abazadde, abasomesa ne badirekita b'amasomero abali wano ssaawa zino. Embeera yeeyo tugenda kubanga ate Wabana education bonna njagala okusaasira abazadde badde we bali wabweru, njagala okusaasira directors bana ekitalo nnyo, kitalo eky'abaana baffe, kitalo nnyo ekyeso abakozi baffe kitalo nnyo naye Omukama Katonda yamutuwa ate era yamututte n'abaana baffe yabatuwa. Njagala kubagumya kaseera ke mulimu kazibu, ffenna kazibu, naye tubeere bakkiriza ti Omukama Katonda eyatuwa abaana abo, eyatuwa abaddayo tembatirawo essomero bwe riti, alina pulaani. Kamera nga nnyingi nnyo wano lwaleero. Njagala okubeebaza mwenna abazze okudduukirira minisita abadde tannamalayo naye tujja bifuna. Waliwo loud speakers ezaateereddwawo zetulowooza nti kwagenda okubanga ayogerera, kubanga ate gwe tulowooza nti yajja okuwa ekirangiriro ekisembayo. Tuli ku Salt TV gwe agenda maaso n'okutulaba kyetukulaga kyekiri wano kaakati ku King David Junior School wano e Makindye. Abayizi 2 abe bafudde ne director waabwe sofa abantu 21 be bakakaka asibwa. Nkugambye nti ebibadde byogera bibadde bingi nti trips baziweze nebyekuusa ku ebyo kakati twagala ate tubeere nga tukimanya okuviira ddala ewa minisita akugwe atwekuumiddeko byebyo. So kyekyo kugwe atulaba kyetugenda maaso n'okubanga tukulaga ku mwenna abatwekuumiddeko. Minisita ensi erinze okubanga emanya kikakati ekiddako, naye nga sofa nkugambye nti ekiri wano maziga
Kiyongobero nannako byebiri wano tuli buli muzadde atuuka abazadde bagamba tubateekewo ennyonyi ebeere ng'ekima ate abakoseddwa baagala ennyonyi ereete abaana kye baagala. Kusinziira kati kyetuwulira wano bagamba nti baleete ennyonyi ze ziba ziri abaana, so byonna tujja experience atukulaga ekiri kakati wano ku ssomero ewavudde abayizi abagudde Kabenje kuggwe atulaba bagenda maaso n'okuba nga babuliifingamuko ate minisita era kyekigenda mu maaso wano tulinda tumanye ekinaddako baga nti minisita agenda kubanga ate aba addressingira wano, so kyekyo ebyo twagala tuwulire ate kigenda kubeera kitya kuggwe atulaba. Salt TV tukulaga embeera nga bwe eri wano kuggwe atwekumiddeko ekiriwo kyekyo embeera yeeyo byaguddewo era kakati ekiri mu ggwanga ate ekyekino nga bwe tugenda maaso olwokubanga ate tukulaba, so tulinda tulabe bingi ebyetoleera Kabenje kano kuggwe atulaba byetugenda okubanga ate tubategeeza mu puroguramu eno era tubagamba nti mubeere bubeezi ku Salt TV tulabe ate ki ekigenda okubanga kigenda mu maaso. Embeera yeeyo kuggwe atulaba ekiri wano kyekyo twagala tumanye mu butongole aba minisita ate agadde ebyokulambula mu masomero oba tannaba kubiggala, naye nga wano mu Makindye Ssaabagabo we tuli ate kyo kibadde kirangiriddwa nti ebyokugenda ku trip zonna oba okulambula amasomero akugaddwa mu butongole. So ekiriwo kakati kyekyo tulinda official statement kakati okuva ewa minisita w'ebyenjigiriza aliwo ssaawa zino yanaaba atubuulira ekyenkomeredde ku kiragiro ekigenda mu maaso. Bakyamubriefingamu kubuulirawo ku nteekateeka nabwo ki bwe bategeka ate okomyawo abalumiziddwa, okomyawo emirambo n'ebyekuusa ku ebyo, naye nga ate abazadde babadde basaba nti bwekiba kisoboka gavumenti yangeri Kapchorwa gye kiri ewala ate nabali abatasobodde kutuuka Kapchorwa abandi badde bafunira Namunkanga eziba nga zibaleeta mu kifo ky'okuyita ku ttaka. Bwekityo kigenda mu maaso embeera bwetyo bweri ssaawa zino, so kirindiddwa kyekyo. Minisita nkugambye bakyagezaako okubanga bamubuliifinga kigenda mu maaso wano bwe tuli essaawa zino. Embeera yeeyo abantu baagala kuwulirako buwulizi ku ddoboozi lya minisita kubanga wali abadde brief, naye nga ekiriwo kyekyo. Kinajjukira nti ye dayirekita w'essomero lino y'omu ku baafudde ate nga tekinnamanyibwa oba omwana we naye yabadde mu baasi eno naye ate mulamu oba asimulamu. Ekyo nakyo tujja kubanga tukitegeera kubanga abadde n'omwana we gwe batambudde mu lugendo. Ekiri wano kyetubatuusaako kumwe abatulaba ekiri ku gurawundi kyetugenda mu maaso n'okubanga tubatuusaako kuggwe. Jjukira nti akabenje kano okugwawo baasi olwamaze okugwa eyasoose eyabadde mu baasi eyokubiri twakitegeddeko eyabadde mu bitundu by'Essironko bwe bamugambye nti banno bagudde Kabenje era abaana bafudde, baasi n'agiddukamu n'agyabandoninga n'agirekaawo era abayizi abadde mu baasi eyokubiri bo baasuze mu ziwooteeri eziriraanyeewo era nga be bamu ku abo ate abalindibwa okudda wamu n'abalumiziddwa oba oliawo n'emirambo gyabo abagenze mu maaso n'okubanga ate
batukomekera mu kabenje kano. Ekiri wano kyekyo buli ddakiika eyitawo oba oliawo abantu abali wano bagenda maaso n'okubanga beekyawa nga basaba ate banguyizibweko okumanya abaani abafudde, abaani abalamu, abo emitima ate begitundugga gye batundugge n'abo abayinza okubanga oba oliawo abo bafuna kaseko ku matama bakafuneko ng'obudde bukyali kubanga mpaawo amanyi ekituufu. Minisita ate tulaba bamuzizaayo, tulowooza nti ayinza okuba kaakati agenda kusinkana aba families ezaabo abaana abafudde sofa eziriwo wano, tulowooza nti zagenda okubanga asinkana. Tulinda tulabe naye nga ekigenda mu maaso wano kyekyo. Minisita tulaba bamutwala ndowooza ewali families zino so kakati kyetukulaga kyekyo agambye nti abantu bo bawulira nti ekiseera kituuse balabe ku baana baabwe. Katuwulireko katono. Nze kyembadde nsaba gavumenti ne minisitule y'ebizibu ebigwa bitalaze kyekiseera okutulaga ssente ze tubadde tujja tuwera omusolo ng'erina tuyambira wano. Tukisaba ekintu eki ereete ku nnyonyi etikke ku baana baffe bajje wano, abazadde bajjanjabe ku baana, abafudde tubatwale tubaziika, balala basiraamu. Ekirala bino byonna bye bajja wano simanyi kuggala ssomero kino ekizibu kyaguddewo, Katonda yasalawo, tuli bakkiriza. Nze sijja kunenya ssomero teri yabadde ayagala ekizibu ekiba, naye ekizibu kyange kiri eki kiri ku gavumenti butatuyambira ku baana abagudde gulo ku akisidenti, abaana ne balaajana gye bagudde teriyo malwaliro wala, ennyonyi ziri wano ez'amagye. Ekimanyi eno ya poliisi netambuza sipiika senga batuusedde e Mulago. Kati bulaza tweberezaamu, mbadde njagala tweberezeemu n'omwana eyali badde awona. Kati obudde buno minisita balagisi bajja kukola ki? Bali badde eri nga babuuza nti abaana bali mu malwaliro, balise eddwaliro ekkulu liri Mulago. Kati bino byonna kyoyagala okugamba nti bino byonna bye bakola okwetaliraatalira wano bitugasizaawa? Kyekibuuzo abantu kye beebuuza. Tuli ku Advanced Experience akugwe agenda maaso n'okutulaba, tukitwala nti minisita ali mu kumiitinga, ndowooza simanyi naye agenze ku miitinga era abazadde b'abaana abo abavudde mu bulamu bw'ensi eno n'abakoseddwa ati n'okwogerako kwoba oliawo n'abakyaliwo. Naye tulinda tulabe mbeera nga bwenaatambula. Nkugambye nti abantu batandise okwesala omuguju wano wetuli, nga bagamba nti gavumenti ku luno yandibadde etwala obuvunaanyizibwa neeba nga ekozesa ate akuzimu ku mekanizmu zerina muli byentambula ebyennyonyi okubanga baleeta abaana bano abafiiridde mu kabenje kano wamu n'abalumiziddwa. Okusooka okuleeta abalumiziddwa bafune ku bujjanjabi obusingako obuli eyo gye bali, ate mu ngeri y'emu n'okuleeta abo abavudde mu bulamu bw'ensi eno families zaabwe zibalabe kubanga baba identifyinga, kubanga abamu kakati bali wano naye ate bamanyi buli omu yeebuuza owange mulamu si mulamu. Communication yo ekyali scant nnyo, tebannaba buli omu kumanya kiriwo ku mwana we, asuka kati kyetugenda maaso n'okubanga ate tulindirira. Minisita ali mu kusinkana families zaabo bo abakakasiza nti abaana baabwe bavudde mu bulamu bw'ensi eno era kyekigenda maaso wano wetuli. Tuli ku Salt TV, tuli ku Advanced Experience, kugwe agenda maaso n'okutulaba. Oliawo kawonawo? Omwana wange yawonyewo, Katonda yansaasidde, yabadde wa kugenda. Sooka okwebaza Katonda ko kyekita kye yampadde ku mwana wange, kubanga yabadde wa kugenda nga tusooke tufuneko kuwono tudde bano baana baabwe bafudde.
wetu wesigadde mukwano 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 mama wetu wesigadde bannange wetu wesigadde mama wetu wesigadde bamikwano wetu wesigadde bannange wetu wesigadde mama wetu wesigadde bannange wetu wesigadde bannange tulabajjukira nti abamu kaakati ku bazadde b'abaana bano amawulire g'okufa kw'abaana baabwe bakagamanya amawulire bakagamanya ono maama agamba omwana ageze mu bintu ebitategeerekeka so tukkirize obulumi obwo weebuli naye nga yembeera eri wano ku ggwe atulaba kimuli wangere mujjanjaba kayamba ku mawulire bannako omwana wo ng'afudde kimuli Keith yafudde ku ggwe atulaba kimuli Keith yafudde era ng'obwedda bwe muwulira bagamba basoose mugulira na ssaawa ku ssente ze eza savingi naye teyasobodde kubanga akomawo nakunjereere buli ajja nga yategedde nti omwana we afudde yeyo embeera ajja ayitamu kugwe atulaba naye nga tuli ku Soul TV tuli ku anniversary experience kugwe agenda maaso n'okutulaba kyetuba tuusaako kyekifaananyi ekituufu kakati ekiri wano abamu bakabimanya abalala babitegedde kiro abalala bajja babitegeera matobotobo naye nga ekiriwo kyekyo nkukomyewo otegeera ddi nti weeyita kaawonawo abannayuganda abakulaba ku Soul TV lwaki oli kaawonawo si ggwe naye omwana wo ekyampisizaamu ekyo okuba kaawonawo sooka okusaasira essomero lyaffe n'okufiirwako dayirekita waffe n'abaana baffe n'abasomesa baffe omwana wange yabadde omu ku abo ababadde bagenda naye ne mugamba Kendrick togenda genda nanga mami ngenda genda nennemerako Katonda kyekisa kye yantaddeko yampisirizaawo omwana wange n'afuuka kaawonawo naye nga yabadde omu ku lisiti eyabadde bakola ki bagenda nabadde ngenda ewaka nensanga tikya Joshua nanga mama Kendrick mbadde njaga Kendrick agende ku tuwa naye muga tikya Joshua olugendo ndutidde nanga lwaki nangamba akati ali sharpu mpastanze wendi naye muga tikya Joshua olugendo nkoze eki naye mwe abagenda nkola ki nangamba kale oba otidde nga tikyawe yanyinyonyola nangamba oba otidde tukole ki bireke bweguba nga omutima gwo gutidde ekyomukisombiriza w'omwana wange tetekyowabaana baffe teyasobodde kudda edayirekita baffe teyasobodde kudda n'abasomesa baffe era tuli mu nnaku nnyingi nnyo wano okuviirwako abaana baffe n'abasomesa baffe ne dayirekita waffe ne tusaba Katonda atugumye tulabe oba essomero lyaffe linaasigala okuba essomero lyaffe tumanyi tulyenyumirizaamu dayirekita waffe abadde afaayo ng'amanyi omuzadde ng'amanyi abaana naye tufunye ekyakusalirwa kyamaanyi nnyo okubanga dayirekita waffe n'abaana baffe n'abasomesa baffe bagendedde mu ntiisa bw'etyo katubasabire tweyanza nnyo tweyanzige anniversary experience program kooli kugwe atulaba ekiri wano kyekyo ensasage yo y'amaanyi nnyo anyene ddala wano nga bw'ogenda maaso n'okubiraba bwebityo bwe biri kugambye nti ensasage y'amaanyi nnyo anyene ddala wano
Okweziribanga kw'amaanyi nnyo nnyini ddala wano. Embeera yo si ya mulembe n'akamu ku atulaba. Abazadde, ab'emikwano, abooluganda, buli kika kya muntu gw'oyinza okuba ng'oyogerako wano waali, naddala abo bakwatagana n'embeera eyatuuseewo, era ng'ekifaananyi bw'okiraba bwe kiri wano we tuli essaawa zino. Ekifaananyi nga bw'okiraba bwe kiri wano we tuli essaawa zino. Abazadde, ab'emikwano, baliraanwa na bonna buli omu kakati alinda minisita okubaako kyayogera, naye tetumanyi oba bakyamubuliifinga mu kusinkana abazadde ab'abaana abavudde mu bulamu bw'ensi eno, kuba tulaba ne security y'amaanyi ennyo wano minisita waali. So kyetwagala ne kyetulinda okumanya kyekyo minisita kyagenda okuba nga asalawo olunaku olwaliro, naye nga sofa ekiri wano ku ggwe kyekyo nga bw'okiraba. Nkugaye nti minisita alina ensinkano gy'alimu, tulinda ave mu ofiisi mwali ate tubeere nga tufuna ekituufu kugenda mu maaso, naye nga wano olaba security eyo y'amaanyi nnyo nnyini ddala, emwongeddwako wano owaze. So kitulinda kugwe okubanga ate etulaba, kitulinda okubanga tulaba kubanga yalina kakati ekigambo ekisembayo okuva mu ministry ku ki ekiddako, era nga ekiddako kitulinda okuva mu ye akadde konna singa anaaba afulumyewo wano waali. Amaziga geeyongera bweyongezi, embeera yeeyongera ate kuba nzibumu buli sekendi eyitawo. Kugambye embeera yeeyongera kubanga nzibumu. Ekifo kati oyinza okugamba nti kiri contaminated, si contaminated nti oba kiyingiddemu obubi oba ki, naye n'abagezigezi nabo bangi. N'abagezigezi bangi. Jjukira nti ebyabaddewo wano ekiro twategeddeko ko nti ababadde bazze okungubaga ate bagiddemu abakyamu abageze maaso n'okubanga ate bababbako ebyabwe. So abajja wano mulina okumanya nti ate ne sitaani waali owaddala, ne sitaani waali owaddala, naye nga sofa akogwe atulaba ekiri wano kyekyo. Nga bwe mugenda mu maaso n'okubanga mubiraba wano ku ssomero lya King David, nga n'endanyene lyo yennyini yagendedde mu kabenje kano, nga ne mutabani we mpaawo amanyi kyamutuuseeko oba mulamu oba si mulamu. So amaziga go mangi, si ku bazadde abafiiriddwa abaana baabwe kyokka, naye ate ne ku bukulembeze bw'essomero lino, kuba kati mpaawo amanyi ekiddako, mpaawo amanyi ekiddako. Director bw'abanga yagenze ate buli omu alinda bulinzi kulaba ki kye bagenda okubanga bazaako wano bwe tuli ku King David. Bazadde essaawa nga 2 ez'olunaku olw'eggulo, budde nga buwongeera, akabenje kano ne kagwawo, era nga bwe mukalaba erudde eyo, era rescue teams zabadde nnyingi nnyo ogezaako okutaasa abaana ababadde balumiziddwa. Abaana abamu olwabakasuse ate n'ebiyinja ne bigenda mu maaso n'okubakolako mu luguudo mu babadde, era bangi abanyigiddwa ebiyinja ebyo ebinene, nga bwe mwalabye ebifaananyi nga bibeebakidde, era bangi awo obulamu bwabwe bwagenze. Twalabye ebifaananyi ebyentiisa ennyo ng'olaba omwana nga yeebase ku munne, omu nga mulamu, omulala nga gwe yeebaseeko gwabadde atudde naye nga mufu, omu nga mulamu naye nga omulala gwabadde yeebaseeko nga mulamu. So yeyo embeera ey'ennaku eyabadde erudde eyo ekapuculwa, naye nga sofa ekiri wano kyekyo kuggwa tulaba. Nkugambye nti tulinda minisita, naye minisita nga tannaba kwongera ate kwogerakoko naffe, njagala okutegeeza nti bo ab'ebyenjigiriza mu Makindye Ssaabagabo abagadde essomero lino okumala wiikisi 2 nga batereeza embeera, si kuliggala kokka, ne bayimiriza ne trips ezibadde zitegekeddwa amasomero g'ekitundu kino okumala akaseera akatali kagere, era nga tuwulira nti ne ministry ey'ebyenjigiriza evuddeyo ate neerangirira nti eyimiriza ennambula z'abayizi mu ggwanga lyonna. Ekyo tujja kwagala tufune official statement okuva ewa minisita ali wano ssaawa zino, naye nga akyagenda maaso n'okubanga oba oliawo
agenda maaso n'okubanga ayogerezeganya mu kukondooza n'obukulembeze obw'essomero obukyaliwo mu ofiisi mwali saawa zino oluvannyuma ajja kubajja ate ayogerekoko eri bannayuganda abamulindiridde ku mikutu egy'enjawulo nga ogwa short media gwe musaale mu kutuusaako ekintu embeera nga bweri. Mwanyina muganda wange Emmanuel Makumbi ali mu bitundu eby'Essironko, mu bitundu eby'Embale ne mu bitundu eby'Ekapchula. Simanyi oba yeetegese mu kaseera kano nga bwetukyalinda minisita okubanga ajja. Emmanuel Makumbi bw'anaaba yeetegese naye tujjamu kunakoko atuweko update kubanga ate eyo gyali buli kimu gye kitokotera. Makumbi gyali buli kimu gye kitokotera, abalwadde gye bali, abafu gye bali, abalamu gye bali, yalina okutuwa ate ekyenkomeredde ekiri mu bitundu eby'Embale, Sironko wamu ne Kapchorwa. Lwaki njogera bwe ntyo? Akabenje kabadde mu bitundu eby'Ekapchorwa era abalwadde basoose kuddusibwa mu ddwaliro ery'e Kapchorwa. Oluvannyuma abalwadde ne bagibwa mu ddwaliro ery'e Kapchorwa ne batwalibwa ate mu ddwaliro ery'Embale ewali obujjanjabi obw'amaanyiko ate nga ebbaasi ey'okubiri yabaddemu abayizi era mukitegeddeko nti driver waayo bwe yategedde nti munne asoose akoze akabenje ye n'agiddukamu abaana n'abaleka Essironko. Kyova olaba disitulikiti ezo essatu zonna Makumbi nze muteekako nti yazimaaninga era yalina otutubuulira abaana be baalese nga bakonkomalidde Essironko saawa zino bali luddawa, basimbudde babaleese oba ate banaba. Era yajja tutegeeza bo abalwadde waliwo enkyukakyuka ezzeewo ku balwadde abali mu ddwaliro ery'Embale kuba baagala batransfaringa baleeta Kampala, era ebyo byonna Makumbi bw'anaaba nga yeetegese ajja kuba nga abitutegeeza. Ndowooza bannaffe aba control room bajja kubanga bamutegeeza kubanga yabadde yeeyamye okubanga atuwa update ku nsonga nga bwe ziri eyo. Favor bw'anaaba nga nkoledde omulimu n'andeetera Makumbi ate tujja kubanga tusobola okufuna ate ekigenda mu maaso mu disitulikiti ezo essatu wano ku Anivered Experience. Naye nga sofa ekiri wano kugwe atulaba kyekyo nga bw'ogenda mu maaso n'okubanga ate okiraba bwe ali ku mukutu guno ssaawa eno. Embeera yeeyo nga bw'ogenda mu maaso n'okugiraba kyetukutuusaako kyekyo. Abantu kakati balinda minisita okubanga ate dressinga abantu abali wano wadde nga oba oliawo embeera naye endabikidde nga emuyinze obuzito. Embeera endabikidde nga minisita emuyinze obuzito mu mbeera emu oba endala, era bwe mutunuulidde ndabidde ddala entiisa gyaguddemu nga y'amaanyi, naye ng'omuntu ekyo kya buntu kibeerawo. Naye King David Junior School ekiriwo kakati ekyekyo ate ekyabadde Embale mu ssaawa ziri ate tugera maaso n'okubanga ate tukikuleetera, tujja kubanga tukikuleetera. Embeera no yeeyo, embeera yeeyo. Bannayuganda bo basaba nti singa kibadde kisoboka bandibadde nga babaleetera ate kuba n'abaana mu malwaliro gano ag'e Kampala abazadde babajjanjabireko eno ewali obujjanjabi obuli yaddeko. Tuli ku SOT TV kugwe atulaba, olina kiweemulugunyaako? Nina kye neemulugunyaamu wano ensonga emu oba bbiri. Gavumenti ng'omuntu neemuwa helikopita, obudde buno tetusobola tufunirawo helikopita netuleetera abaana baffe, abaana abamu balamu bagenda kufa kiziiro. Tusaba Mwami Museveni ne minisita yonna gy'atambula naye ey'ebyenjigiriza batuweeyo ennyonyi emu ereeta abaana baffe n'emirambo bafuna gye bagisooba mu kisaawe, buli muntu agenda alaba omulambo gwe. Naye kati ennamba esinga abaana balamu naye balimu okutya. Abaana baffe abamu beetaaga tutunulako ne badda engulu. Batuleese tetulinnya. Tutuukaana abaana bakubira simu n'agamba nti ffe tukyali balamu. Abaana obudde buno balidde ku ki? Abaana abo beetaaga kubudaabuda baddemu emitima. Olinayo wakubiddeko? Abaana ba muganda wange bakubye esimu ne bagamba balamu. Naye abaana abo obudde buno tubabuuza muli luddawa, esimu bakuba buyi ne bagamba nti tuli balamu ne bagibajjako, abaana bali luddawa.
naye singa babaddirayo ennyonyi emu nereeta abaana nkimanyi bayinza obutabaleeta wano tuyinza okufa nga tugenda okubayaayaanira naye abaana bafune we babateeka wano okumpi babajja kapukyora nze situkaako na kapukyora simanyi gyeri bafune we babaleeta okumpi batugamba abazadde nti abaana bammwe baabali tugenda kugendayo nga abazadde abalala tebamanyi abafiiriddwa abaana baabwe tulaba ezzadde lyaffe liri litya abaana baffe maama waabwe ali ku mawanga naye andi bulala abange balamu nange mugamba kimu nti balamu naye batuweeyo ennyonyi ereeta abaana baffe masekati g'okuleeta abaana baffe baba batadde mu kasaawe tugende tulabe abaana baffe tukakkane emitima ekimanyi bayinza obutabaleeta wano nti tuyinza okuyaayaana ennyo abazadde ababadde batanafeitinga ne bafeitinga nga balaba kuba n'abaki abaana n'ennyonyi endala egenda esitula emirambo egyo waneeka kukyola kumpi nnyo olaba ennyonyi bagiddira naye nga waliwo ayanjula ne bagimuwa buwi ng'agenda kwanjula naye mu masekati ga wano okufiira ennyonyi tasobola leeta mirambo egyo nkalise birowoozo by'abannayuganda nga bw'obiwulira birowoozo by'abannayuganda birowoozo by'abannayuganda nga bwe mbagambye nti Emmanuel Makumbi yonna gy'ali tumulinda okubanga ate avaako kyatuwa Emmanuel Makumbi yonna gy'oli tukulinze obeeko kyotuwa naddala ebifa mu bitundu eby'Essironko ebifa mu bitundu eby'Embaale ebifa mu bitundu eby'Ekapukyula. Kapukyula ye wadde akabenje era gye basoose okuddusiza abaana bano ate Essironko ye wabadde bbaasi eri eyagaanye okweyongerayo driver n'adduka ate Embaale gye watwaliddwa abalwadde. Embeera ki eri eyo kye tulinda ate obeeko ate kyotuwa akadde konna bw'onaaba oze Busooti TV. So kakati kyekyo kugwe atulaba nkusuubiza nti byonna tujja bikwasaganya byonna tujja bikwasaganya naye nga ekiri wano kyekyo tumanyi lwaki minisita aluddeyo nnyo ekisusse oba kyafuna briefing kubanga kakati wano ministry y'ebyenjigiriza erina okukwasaganya ne disaster preparedness erina okukwasaganyeza office ya prime minister erina okukwasaganyeza ga ministries nyingi kakati zirina okubanga zikwasaganya ekintu kino ey'ebyobulamu kubanga kati yeri mu kujjanjaba poliisi eyo internal affairs nayo erina okuvaayo okuyambako mu mbeera emu oba endala so byebyo nga bwe mubira owangi nze ndi munnakyukakyuka nekyembuuza gavumenti ya Uganda terina ambulensi ya nnyonyi abo abaana babadde balina okutuuka ekiro emulago bado balina okutuuka enkya emulago bannaye tukyuseemu tufune abakulembeze abanaleeta ebirowoozo ebizimba Uganda empya. Mbuuza ku kyambulensi kyokka mbuuza ku kyambulensi terina ambulensi ya nnyonyi si kyabyabufuzi terina ambulensi ya nnyonyi senga kati abaana badde balina kubatuusa kiro abaliko oxygeni senga bali mulago kati obujjanjabi gye bali tewali ali mukakafu nti bayitufuna obujjanjabi obumala. Kyensaba gavumenti ya Uganda bwe batalina ambulensi ya nnyonyi ekikole nga tewannayita na wiiki byebyo ebyange. Emergency rescue teams zirina okubeerako ate n'entambula eyita mu bbanga singa wabeerawo ebigwa tebirase ng'akabenje kano nga omukulu atangambye mannya bwangambye Kamada Waligo nga bwayogedde so kyekyo ekiriwo si oyo Waligo Kamada bamanyi nga tata si oyo Waligo Kamada yoyo Waligo Kamada naye nga ekiri wano kyekyo kugwa agenda maaso n'okutula tukyakulaga embeera nga bweri wano tuli buterevu ku Soot TV annual experience ye program kwe tuli amaziga gakyali mangi wano amaziga gakyali mangi kubanga buli atuuka gabeera maziga merere gabeera amaziga merere atulaba egambye tukyalinda wano ziringa nswera waba wakoze kano nga emisinde gigira waba wagize bwati nga tulaba emisinde waba begamba ekiri wano kyo tekitegeerekeka kiri wano
olina kubeera bubeezi mukakamu naye nga embeera yeeyo kuggwe tulaba embeera yeeyo. Tulina minisita akyali ono buli omu akaabira nnyonyi ffe kye twasembye okulaba nga omubaka Serukenya asimbudde ne ambulensi nga bagenze tetumanyi ddiro bagenda kubanga bajja temanyi ddiro bagenda kubanga batuuka naye ye yasimbudde naye nga sufa ekiri wano kyekyo kyetugenda maaso n'okubanga ate tukikulaga abazadde abo bagenda maaso n'okubakkakkanya mugenda maaso n'okulaba. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.